Olwalero mumpewo bweti omwagalwa omukwereka delivery Kazula's chicken bagamba ebitundu byonna ebiranye Kampala bakola ka delivery ate ng'enkoko eno ebeera nkoko kawoomera olusanya lugirako enkoko kawoomera ne kugirako pilao ne kugirako kachapati kachumbali ebirungo eby'enjawulo byonna teri asinga Zula's chicken kola nkoko ewooma ate munange nawe owewaka akusinga ogiteekateeka kakati njawo kutegeeza nti no bakubireko obeere ng'ofuna enkoko eyo right away mukwano gwange gwe naali mu bitundu by'e Kampala kuba 0759526488 0759526488 wefunire Zula's chicken ngekutuseeko bulungi nnyo nnyo nyini ddala aba back for me nabo bakutegeeza nti no keke ennungi eziwooma ng'alina birthday party ng'olunaku olw'enkya ya mukulu Jose Chameleone osobola okubira bano abantu n'obagamba back for me mukolereyo cake ennungi njagala giweereza legend wange Jose Chameleone ejja kuba emutuukako bulungi deliveries bazikola era nga bakutegeeza nti back for me bakola chocolate cakes bakola strawberry cakes bakola cakes ez'ebika ebyenjawulo bingi era ng'osobola okubafuna mu maduuka gaabwe ag'enjawulo webali wali enankulabye opposite oba okusekale osobola okubafuna n'obasanga ekajjansi kumpi ne mu muzikiti gw'Ereza saako n'ebitundu ebirala bingi ebbunga bali ku soya n'ebitundu ebirala bingi kale kubira aba back for me ku 07015987 07051987 bakutuseeko keke ennungi tobeera wakawo nga tewanyiridde nga tewatukula nga tewalabika bulungi gwe n'omukyala ekikufuula omukyala ow'enjawulo okubeera ng'oli muyiiya era babagamba nnyo nti w'osanga omwami entebe gye zibadde zitunudde gwe mulage nti oli wankyukakyuka zikyuse zitunule ewalala ekisenge w'osanga ekitanda kitunudde ku ddiisa leero kizze mu lukuubo wabange beera muyiiya kale aba exciting pieces ne bakutegeeza nti gwe omukyala obuvunaanyizibwa ayagala okutereeza amakaago balina ebintu byonna eby'enjawulo by'oteeka mu kisenge oyagala pillowcases ennungi ate nga right now bali ku mutindo era nga bakutegeeza ati n'owoogula kimufunirako kimu ekirala kwegamba it's kind of like a promotion so ngowe neyandiyagadde okufuna ebintu ebyobwerere tandika kati gula pillowcase 2 bakuweereko endala emu gula bulangiti gula kapeti z'omu nnyumba bakuweereko endala mukwano era nga banatangibwa ku Buganda Road bakutegeeza nti no gowe naabetaaze okuliraana Buganda Road Primary School awo wogendawo bakuwa ebintu eby'omulembe oba osobola bakubirako ku namba yaabwe 0701 51987 babeere nga bakutuusaako ebintu ebyenjawulo ab'omukwano njagala kubeera nga nkutegeeza nti nakunyonyodde nti video tugenda kuba tugifuna era kankutuuseeko wizo ng'ayagaliza muganda we amazaalibwa amalungi ng'obula Jose Chameleone yavuddeyo n'abategeeza tibangi bampita Chameleone mutantegeera mubeera nga mugamba nti Chameleone akyukakyuka ng'erinnya lye bwe liri naye nze mbategeeza nti ekinfuula Chameleone kikino I'm versatile. Ndi musajja wanjawulo sobola ogenda ne nkubira oluyimba luno n'olufuna ate munange ne nkubira oluyimba olina ne ndukyusa n'olufuna kwegamba nakulaga nti styles zonna eza music azenga azitulamu ate n'ebintu by'enjawulo azenga abikola n'ebyobukulembeze byagana bugaanyi kamukuweeko mukwano omwewulirireko combo cocktail of living. I am a cocktail. I can give you noise if you want noise. I can give you sound when you want sound. On this beautiful day, as I make 45, thank you so much. Whenever Charlie Banga travel in my journey, I don't take it for granted. Bana corporate. Mutibakuba mungalo ne mama manyi ngambagabule cake tuve wano. Cake and music is what I got for you. You know I'm Joseph Chameleone. There's a guy recently who asked me, why Chameleone? And I asked him, what do you mean? Nemugamba, my name is Joseph Chameleone because I am full of diversity. But some funny Ugandans with early to education say, I'm Chameleone. No. I am Joseph Chameleone because of diversity. I wake up and sing Chigwalero in that style. I wake up and sing Jamila in another style. Where you see wisdom, you see Chameleone. My brother, you are a special material. These are words
from your small brother. Supposed to be reversed to him. Chameleone, you are the strongest. You are the wickedest. You are the shootest. I don't want you to lose hope because they want to see us down. They want to see us sit our ass down. And for the reason, if you love Jose Chameleone, let me see you say, oh yeah. Special material. When we lose him, we won't get another. Tell me, have we ever got another radio? Twafuna radio, mwana. So let's respect what we have. Big, bigger, excellent, everything. Oh my God, njagala okubeera nga nkutegeeza nti gwe wenna ali eyo abantu baffe mu Uganda tulina okuyiga oba appreciatinga, tulina okuyiga oba celebratinga. Rizzo kyayagedde kyabadde ekituufu, radio we yafa tetwafuna radio mulala kwega tewali yajja nga alinga ye. Abamwefaananyiriza bangi abagezezaako okuyimba mu ngeri ye bangi naye still era ekifaananyi kya radio tukimisinga music industry. Tuyiga okusiima abantu bano nga bakyali balamu. Jose Chameleone akutte ku bantu bangi, abayimbi bangi nga Saha ya Viral Jose Chameleone, Palasa akyogera nti nange newakwadde mu Uganda era na Viral Jose, Wisdom naye akyogedde. Banaye tuyiga oku appreciating abantu baffe nga bakyali balamu. Gwe wenna asobola radio oba kyentegeeza gwe wenna asobola olunaku lw'enkya Chameleone mu postinge wonna w'osobola kwegamba katumulage nti ddala papa okikutte asaana okusiimibwa si wekiri akutte music industry ya Uganda kyagisitudde waggulu. Katugendeko mukuumulako katono ow'omukwano. Today is Fresh Monday. Njagala okubeera nga nkujjukizaako gwe yakatwegatako nti nno kiri kitya program yekyagenda mu maaso ku BBS Telefina nange Princess Debbie mpumulamuko katono nkomewo tovaawo.